ka meeting kabadde abrupt batukubidde ku makya nenda banga obuvunaanyizibwa obumunsi obuwummuzaamu nzijeko mu meeting mpulirize era mpuliriza buli kibadde kyogerwa abalonzi bantumye nga baŋŋamba ngezeko kugamba abatesitesi bakalulu kabeere either ka ballot oba ka mugongo era nga issue gye nazze okupushinga kyenzize kyokka okwogerako leero nzize banyonnyola nti abalonzi basaba akalulu kabeere either ka ballot oba ka mugongo ng'abantu akalulu ka scientific kabatawaanyaamu bakalabanga akalulu k'enkukutu so kyemmanyi bakama bange bayinza bakiwulidde kati tulinde reaction yaabwe kubanga ne babala kyabadde awagira ne fulemu kyabadde awagira ne mukunja kyabadde awagira yensonga lwaki leero wenzize ne kabako kyawagira ne ragapimpi kyawagira nzize ne looya wange mwami Sekanjako tuwulirize nga tulina amatu abiri kyemba sitegedde bulungi naye asooka okukola ki asooka kuntangazaamu aku Friday wateekayo okwemulugunyako n'osaba bakweregister wazifuna zo eyo looya kati ate yayinza okuddamu ono wano jangu sebwegereko eri abantu akuganya ku bintu bya register twazisaba era ne batuddamu nga basuubiza nti bajja kuzitufunira naye n'okutuuka essaawa ya kaakati tebannazituwa okuggyako kimu kyokka kye beekwasa nti balina ze bamuweereza ku WhatsApp naye amateeka si bwe gati bwe gagamba ebiwandiiko ebitongole ebiwandiiko ebikwatagana n'okulonda bibeera nga bifulumiziddwa nga biriko n'emikono nga bisayiningiddwa nga biriko ne stamp ngero oyo yabifulumiza akakasa nti bye biwandiiko ebituufu yes bakuwadde ensonga ati bayongezaayo akalulu paka ali kakubwa leero ate leero muzze mu meeting mbeebaza nnyo bakama bange baŋŋambye nti bayongezaayo olw'ensonga nti looya wange ono yabawandiikira ne bongezaayo bongere okusomesa abantu ennonda eno naye ng'ate nze nkyali mu kwemulugunya kalulu kano kalina kubanga kaalaali si kankukutu bantu batono nnyo bamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda wano ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyova olaba abafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe ngeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini weebali babaddewo in service be batuzadde be batuleze be batubeereddewo mu mbeera yonna kanyongere okuteeka obwesiga mu bakama baffe osanga banaawuliriza okusaba kwaffe byebyo bibadde ebigambo byange sagala kuba negative kati kambeere mugumiikiriza bagiŋŋamba on short notice nze munange omulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before ate neewala nnyo embeera eddawo nga sikoze kubanga njimiitinze emirundi miki mingi ate ffe okuyimba ye maama ye taata kutuno tuli mu kalulu tulina okefandingira nina okugenda nnoonya ssente ate zintwala mu guki mu regions endala kati tosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinga ekivulu kye nakwata edda on short notice so naawe nalabawo ekituli naye kyemmanyi nawe bakitegeera yamaani baŋŋambye on short notice naye nina wenziruka mu kuziika simanyi oba naabasanga nobasanga naye kumpi nansana ekintu kimu akalulu kabeere feya akalulu tutiikinge tukasuuleyo kuba ate n'ekirala covid yaggwawo tewakyaliwo bya scientific ebintu byonna byonna baabigula ddabi buli kintu bakigula buli kintu era n'essaawa eno kyetuliko era kyetwagala tetulina kyetweraliikiridde just tweraliikiridde nga bantu tebalina ya time kyetweraliikiriddemu ko mikwano gyaffe nga tegirina network egiri ebundi bujjo egiri ekapcholwa egiri ewa egiri ekalamoja kuba ffe tuyimba Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti ku ssaawa emu ze banaaba balonda Megadi ajja kuba yeebasa ow'e Bulaaya ebbaasi ya 13 naye ate balanga kabako okuyimba eggulu kyanguwa wate bagamba okujjako e Kampala kuba Kampala we wali headquarters z'emiziki n'ekisembayo bannange tulina okuba feya bino kanakalulu ate era si kaffe k'abawagizi tulina abawagizi obbabuulira ekituufu kuba bwe tunabagamba ebyo mu masimu essaawa eno tubateereko voice note kuba voices tulina nnyingi tubeere feya kuba abawagizi bagala kulaba kintu kimu ng'akalulu kagambibwa nti King Saha alidde vice president we ye gundi ye gundi ne wume egudde kuba kana akalulu kali feya nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbuno Saha tebakalabyeko mbu bbazi zino zambuse no tetwambusa bba
tugende tulonde King Saha tugende tulonde ate kana akalulu bannange kabanna Uganda kabawagizi be Uganda kabayimbi be Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane muchalange muwandiise kuba ampagira omuntu bwalowooza nti King Saha the president is all over time nange sawe no gana masimu kuliko anagange tuli ku time luzungu ngane sawe I can express what exactly on my mind. What I feel, we are winners and we already ticked and we are celebrating. Chetuliko wano mwagala banamawulire mwagala ante akaviri wadde osazeka akalulu nga wakyusiza n'oteekamu kala nnyo akaviri ke kano ke bayita omukolo gwa Saha gwanyuma roadmap zibaddemu ez'enjawulo eno meeting twali twasalawo nti buli wayitawo akabanga tutule ne bacandidates tufune feedback nga tulina okufuna ebirowoozo byabwe ku campaigns wabeera nga balina bye baagala tutereezeemu nga batubuulira era kibadde mu program kyali kirina okubeerawo before naye program endala ne zikwatagana kati twasazeewo leero tubayite batuwe ebirowoozo byabwe ku campaign nebye tusobola okutereezaamu oba okwongeramu electoral committee bagiwa obuyinza ng'obuyinza buva mu constitution ya umma okutegeka akalulu era obwo obuyinza tubugenda bukozesa nga bwe tutegeera era tubanyonyodde nti enkola gye twateekawo ya digital era ye enkola bwegenda okusigala akalulu twakapostponing okuva ku 23 May paka ku 6 June nga twagala kwongerayo obudde obw'okusomesa abalonzi enkola y'okulonda twagenda okibalamu ng'okusomesa kwe tubadde tukoze wiiki 2 kulabika tekumaze ne tugamba twongereyo wiiki 2 endala twongere okusomesa nga te ku luno tukwatagana n'abalonzi bennyini n'abakandidate bennyini okusomesa abalonzi abantu abasinga debate yamwe bagibyemu ebibaga batuwaza diversion it had no meaning okusinziira ku byalabikiddwako n'ebyabaddewo how is that debate yabadde diversion yabadde n'amakulu eri industry debate yabadde yateekebwawo okwongeramu campaigns eringa climax ya campaign naye nga real intention yabadde kuwa general public opportunity okutegeera bizibu ki bye tulina n'ebiki bye tulowooza okutereeza industry yaffe abasinga babirivinga zabadde irrelevance tezabadde entuufu zirina kubuuzibwa ku bintu binyigiriza industry all the questions zibadde kubuuza bacandidates abenjawulo questions zabadde relevant kubanga ebisinga bye byennyini bye tuliko nga industry tuyita mu bizibu bingi naye nga tebabitegeera debate ebadde opportunity okunyonnyola ebyo byennyini bye tuyitamu ku side zombi ababikola ababaddeko nga cabinet eri current ne bana abaagala okuyingirawo okwetegeera tetugenda kuddamu kwongerayo ebadde eri final meeting ebeera yakubaganya birowoozo oluusi mu kukubaganya birowoozo mubeeramu okwesika omuguwa naye ng'era kisigala mu kubaganya birowoozo Sindi twamutegeezezza tetutegedde lwaki tazze ndowooza tujja kufuna ensonga ze nga tumaze wano naye ng'abadde ajja ajjumbira meeting zonna omuntu okumisingako meeting emu kitegeerwa okusinziira ku byalabika mu debate abamu bagamba pitemu yavaako engeri gye yali yeeyisamu gye yali adebatinga nga bamubuuza ebintu era addamu bintu birala lwaki wanominating abantu abaavaako mu kalulu pitemu abadde candidate mulungi yenyonyoddeko byonna byonna byebamubuuza era wogamba nti yavaako mbasi kutegedde naye nga Lord Bitem akoze n'asukka we tubadde tusuubira abasinga baali tebamumanyi naye bamutegedde ate abaali bagamba tebamumanyi mu debate bwe twategeera nti actually bamumanyi just babadde tebamutegeeranga bulungi era nga omuntu candidate yenna woovaayo okwesimbawo kisuubira nti oba olina okwerangirira era atuwadde chance neyenyonyolako bulungi nnyo ne tutegeera nti Bitem naye abaddeyo ng'akola emirimu naye nga emirimu gye abasinga bagimanyi naye nga ye omuntu agikola balayika badde tebamumanyi King Saha yatuwandikira ebbaluwa ng'alina concerns ez'enjawulo era ne tuwandika ebbaluwa mu bwangu ne tumuddamu era ne tumunyonyola ebintu ebimu ekikulu bye yawandiika yali asaba register twagimuwa dda era ne tumuwa n'obukakafu nti twagimuwa
era avudde nerera azze mu meeting tazzeemu gisaba kubanga already agiina nga tekyetagisa obukaka register eri both physical and digital. Eri physical weeri ku office waddembe okujja n'agiraba, eri digital tugiyisa mu WhatsApp. Saha tayingira nko mu ofisi yaffe ye ng'omuntu bukya campaign zitandika abadde ajja mu meetings neera wagira wonna twabagamba nti ebikwata ku register ojja mu office ogifuna. Woba toze mu office nga tukozesa emikutu gye tulina email, WhatsApp n'ebirala byonna nga tukuweereza era twamuweereza era n'obukakafu we buli. Ekyo tekimenya amateeka okutegeka okulonda obuyinza batuweebwa constitution ya umma era tubadde tubukozesa mu bulambufu. Kweza mabega tumuvinge n'omulembe nga bwe gugenda bw'oba muyimbi tosobola kungamba nti toyina ssimu, so even if it's not a smartphone ne katooki esobola okukola ki okulonda, you just dial *260# ebe kubuulira ekyokola. So tugezengako okubeera nga tujumpinga on any opportunity ebeerezeewo. So I think we can all vote according to the way I know musicians twagala ne tutambula eggwanga lyonna abantu bali modern yonna and they are ready to vote balina amasimu. Ekyo tuleme kujerega nnyo bayimbi baffe balina amasimu. Yes, nange nandiyagadde ekyomugongo ku mugongo, but there are some cost implications. Nga watudde n'otunulira budget eya elections eyinza okuba egendanga mu millions oba bisatu. So who is there to fund? Is the government going to fund? The electoral commission tuyitiddemu era bebadde tuyitiramu nti they had a budget nga nabo baagala physical elections naye okusinziira ku association teyina sente. We should just know that we're coming together as a team. Tugenda tuka ku level nga we can accommodate, we can do everything to do with financial implications nga bino ebya election gasobola obyekolera. But right now we're still bringing our voice together, ourselves together, so that we can convince the world and the government that we are a team, they can support us. So mujje tubeere wamu tugere n'ekiriwo as long as NITA ekole ekyo kyennyini kyekisuubizamu, because we've been told it's a government institution which can properly handle elections online. Nabo bajja tubuulira engeri gye bakikolamu naye nze I appreciate era ndi musanyufu nti tugo is a step forward as UMA tugeze mu byafaayo. We are becoming big, so tugende step by step. Let's not force a baby eyakazaalibwa okudduka. Let's go step by step. Ebyo tubisuubira buli lwoti ebigambo ng'okola ekintu you can't move. Bwana kiwa obudde ajja kukitegera nti kiina essaawa eno si yakukaayana, si yakukwandika buzina, we are one. Let us come together as a team. Ye bw'aba agamba nti online eganye tewali sente, is there any person gwalese on board nti abawadde sente baganye okola? So sometimes tukayane nga naye kyokayanako okiraba naawe oteekawo way forward. Yes, twagala basimba emigongo naye abaana abakolako waliwo akolera obwereere, ebifo bya bwereere, ballot papers za bwereere, everything costs money. So I think bwe tuba tukayana naffe tubeere realistic, tubeere realistic when we are saying anything. Ebibuzo byombuuza bya electoral commission, but what I know, electoral commission was financed babawaddeyo ku kasente tezavudde mu microfinance, zavudde mu National Culture Forum, the forum which gathers all domains. So that was a push okubayambako.